nga nupu as we speak today yagenda nerowoozesa abantu nti iyo ye solution ya yebizibu bya Uganda. Kati little did they know that it's going to reach a time when these things will rotate and come back to them. Kati bye bitandise okubaddira. Bino buli kizibu nupu kyerina kyayo. Museveni yagambe gundi ayogere Eddy Yawe. Ocheke tekingeza kugamba. I know mutwegu. Ocheke tekingeza kugamba nti tugenda tutuuke mu kiseera nga bye basiga batandise obikungula. Kwanza nabagamba nupu yasiga bubi. Era kati eri mu kukungula. Akola ba food soldier nga bo tebalina ku reasoninga. Robots ziri awo. Buli atayambala ngaffe mu buvume. Buli ayagala okukola bwati mukole bwe muti kati bo bajja kuyingira either way because we muti omwaba settinga temwaba settinga kutegeera bintu logically nti yajja gamba nti ono muganda oba waliwo ekiriwo because logically oyizo gabwayo wayinza okubawo ekiriwo kamuleka akole ki agenda ayogere n'omukulu tomanya kiyinza okuba kirina bwe kigattirako ontegedde newankubadde ate era professional tekikkirizibwa kiba kikyamu kuleva eyo omuntu alina okujja n'appointment tosobola kumala kagenda wa president kubanga gwakumanyi fefe sawa bakisettinga nga kinafu kitambulira ku foot soldier foot soldier kyagamba kikola sense ne wa Bobi Wine wenye because ba foot soldier go wewana mbu wayamba nnyo Bobi Wine naye ba foot soldier ate bamukoledde omulimu munene be bamugobedde bampuuga be bamukoledde bino byonna be bamukoledde ebintu bingi nnyo biba muvumira abantu batayagala biba mukolera buli kimu gwe kyosinga okweraliikira ate biba kimukolera kanate alaba bamugaso nnyo singa gwe bamugaso nnyo singa gwe muganda we because talina choice ku gwe naye ate abadde ne choice ku bano bamwagala lwakuba ye Bobi Wine gwe omwagala lwakuba muganda wo nange kyogamba gundi anjagala Eddy Yawe nanga anjagala tamanyi na kummanya ontegere bulungi nnyo naye oli muganda wo olina okumwagala olina okumumanya olina okumuyamba ekyo kyekitegeeza okubeera w'oluganda so tokyewaaniramu kireke omulimu wagukola ki wagukola buli muntu agenda kutesitinga ku baana abo buli muntu yenna including Bobi Wine olunaku lumu abaana bagenda mwefuulira ogenda kakasa akaliro aga Katonda muggulu ekyo kirinde ng'ambaga abo abaana bugenda ku kyolo bagenda kwefuulira Bobi Wine ekyo kirinde ekyo kye baba bazimbamu ekyo ekyobusirusiru ekyokulowooza nti nze I don't reason oba kirungi oba kibi nja faafaagana n'omuntu bagenda kwefuulira Bobi gwe ekyo kirinde ng'ambaga. Kale, wona wosinzira okubeera ng'otulaba byonna byokola nkubuuzaako nti osiibye otya tulisayo mu Easter afunye okusomoozebwa ofiiridde olwazizza n'okusoomooza okulala nkusaasidde asatuka ku buwanguzi nkuyozaayoza mu ngeri ey'enjawulo tusaasira abakatoliki ne Catholic Church yonna mu nsi yonna okuviibwako Papa Francis ku myaka 88 egy'obukulu. Okuzikibwa kwa Papa Francis gugenda bakwanjawulo omukko okusingako oba okwawukanako ne bapapa abazira bambula mu bwensi era ye papa agenda okusooka ndowooza mu byasa bino ebiise bibiri okuziikibwa wabweru wa Vatican kuba yagenda kuziikibwa mu basilika ya St Mary Major teri munda mu Vatican. Keesi ye egenda bayanjawulo ye yalonda Wudeni okukuba kuliso evvannyuma eri omwoyo gw'omugenzi Papa Francis ako genda bakwanjawulo okusinziira ku bapapa bazze bavambula mu bwensi kubanga luli eri badde papa bwavambula mu bwensi baleeta omubiri gwe ku basilika abantu ne bagukubako erisa evvannyuma naye kati ku luno kijja kubeera nti ajja kuba mu ekereziya ng'ali mu keesi eya Wudeni gye yalonda abantu bajja ne musimba layini nga munaga nti ali lubaga ne musimba layini n'olaba n'omulala n'alaba ne muvaawo naye luli kibadde nti basilika kati nga ogamba nti ekizimbe kiri waggulu omubiri gw'omugenzi ne baguteeka eyo waggulu nga mwena mujja ne muyimirira ng'eno ne mulengeza naye ye akyusizza bingi
Tugenda kwogera ebigambo lwa leero. Yes. Samuel Kalungi Obote. Yes sir. Kyano abagoberezi ba channel ekisooka bakwesiga. Yes. Era bakwagala. Bebale kunesiga. Tutandika okwogera ebigambo. Abatulaba mwenna twagala babuuzaako mu kitiibwa nti mwebale nnyo tetubatwala for granted. Okukeera ku makya ne mulaba bye tukoze ne mutunuulira ensonga ne mugoberera ne muwa n'amagezi. N'abo abatakkiriziganya ne bitwogera nabyo nammwe tubawa ekitiibwa kubanga tumanyi nti ensi yatondebwanga erimu ebirowoozo bya njawulo naye ng'ate ffenna tuba ne goolo etya ffenna tuba tugenda Kampala naye waliwo ayitira e Masaka waliwo ava e Masaka waliwo ave you know the idea is agenjawulo okutuuka ku kinyusi kye twagala ekinyusi ye Uganda bisigadde ebirala byonna makubo agatutuusa ku Uganda eyo gye twegomba ffenna so tetulema kwerinnya ku bigere nakwetomerera wano nawali naye ng'omulamwa guli gumu Uganda so kwaguse bwe balinyo baliddala okundeeta omulundi omulala n'abatulaba tubeebaliza ddala mwebala okuwaayo obudde bwammwe ne mulaba mwongere okulayikinga mwongere okusharinga ate mwongere okuwaayo obudde okutuddiza feedback in one or the other. Yes. Tuyanza jaya tugende ku nsonga ya Eddy Yawe muganda wa Kyagulanyi Center President Wayne Upimbale ngana muta muganda Dr. Jose Chameleone yakola interview ndoza ebweru eyo wa Canada babongereza aine bwe rujali yakola interview erese bizibuno kutuko lwale mu interview yi agamba nti ebimu ku bireese obuzibu okumanyira family yaabwe ye politics abantu batuse n'okubalinnyako ebyokulabirako byewa yaga nti muto wange Mickey Wine yali yagala kulaba mukulu we Bobi Wine abavubuka ne bamugaana nti alina kusooka kuyita mu protocol nagambe ekyo kyatandika ddi kanya tutandikira awo nga tetunaawo kutandika waliwo omukolo gw'ekitiibwa ennyo ogenda okubeera mu Uganda wano ennaku z'omwezi nga 25 paka nga 27 Juni 2025 ku Kampala Serena Hotel. Gutunulidde omulamwa ogwa it's going to be a summit Middle East and Africa Digital Transformation Summit. Tutunulidde empowering innovation for inclusive growth in the Middle East and Africa. Omukolo gutegekebwa aba high people aba Comesa Business Council CBC ne Ministry of ICT. Omwami oyo Innocent Kawoya oyo omwami in fact already mayor ndaba billboards mu kibuga musajja wa maanyi nnyo so yategese ekintu ekyo akitegekedde ebbanga akoze ebintu bingi in line with the digital transformation so kati in the Middle East and Africa transformation digital summit egenda kubeera ya mulembe nnyo tugenda kubeera ku Serena Hotel mu Kampala nga kwegamba speakers amenjawulo bagenda kubaawo nga batunuulidde engeri yokka gye tuyinza okubridginga the transformation gap the digital gap within Africa and the Middle East which is a very important thing right now kubanga nga bw'omanyi obulungi nti eggwanga kati we tuli mu kiseera ekya digital ate tuli mu kiseera ekyokuba nti tugaziya borders zaffe engeri yokka ey'okuzigaziya y'engeri y'okuba nti wakati awo tuempowalinga bonna baba bakikolako so high people foundation be bali emabega waakyo Ministry of ICT neyo CBC bagenda kubanga bategeka omukolo ogwo president w'eggwanga agenda kubaayo that day 25 paka nga 27 June gwegw'omukaaga omwaka guno so tubategeeza era tubategeereza ddala nti it's going to be happening mukolo gwa kitiibwa nnyo naate nga gugenda kukyusa obulamu bw'abantu n'obulamu bwaffe ffenna wamu ng'eggwanga gutegekebwa high people ne mukwano gwaffe oyo Innocent Kawoya oyo yakiwumyemu omutwe mu byonna yabadde akiwumangamu omutwe mu mbeera ezifaanana bwe zityo so obadde oyogedde ku nsonga ya mukwano gwaffe Eddy Yawe ndowooza challenge gye tufunye era bamala okola statement ezo bafutu soja ne bamutandikako is it necessary was it necessary bafutu soja omutandika omukuba emisumaali statement ze wawola ba wakyangwe yayogera
talina nsobi naye ate alina ensobi. Kitegeeza kisinzira wo kitunulidde. Kisinzira oba kitunulidde ku side eri alina ensobi nnene nnyo. Bw'aba kitunulidde ku from this other side ate talina nsobi. Ndowooza ekikulu kya byonna tulina just kutegeera first of all obuvunaanyizibwa bwaffe ku level zonna. Kubanga mu statement zagamba mwaliwa nchegedde nga muganda wange mukolera kino yakwata ne ku nseenene nze namusooka mu byonna. Of course it's not a question. Ochegedde bw'oli muntu wo muganda wo ani gwe wandibadde oyagala amusupporting muganda wo ate kati foyagala tukuwaana ennyo kuba bamusupportinga oli muganda wo ekyo kye wakola bwali buvunaanyizibwa bwo. Gw'oli mukulu wa Bobi Wine n'olwekyo byonna bye wamukolera wali menti okubimukolera. So it's not something ky'oyinza okugenda nakyo wewaane kiyinza okugenda okwewaana ewa neighbor nasasudde rent obadde oyagala ani aba mukusasulira. Renti wuwo gwe ennyumba gw'ogipangisa ate kati newaanirako nze binkwatirako wa tebinawe binkwatirako. So omukulu oyo ndowooza ebigambo ebimu byayogedde byabadde very personal n'atalowooza ku professionalism which takes me to another level of professionalism nga tukola ebintu. Waliwo ebintu ebisukka feelings zaffe ontegedde nti olwaleero as we speak to you waliwo ebintu byotasobola kukola si lwakuba tobyagala otegedde naye ng'obikola olw'okubanga okakasizza nti bino bye nina okukola ku level yange oba kutegeera kwange oba ku status yange otegedde nga tobikola lwakubanga obyagala nnyo. Kati essaawa eno as I speak to you tuli mu kulwana n'ebintu bingi nnyo mu gavumenti omwo ng'abantu bagamba gundi President Museveni abaganda be bali mu kino be bali mu kiri. Kati nga muli mu kirwanyisa ate gwe nondaga nti Mickey Wine ayinza okulaba Bobi Wine wona waba ayagadde kabonera akaba kalaga nti kyemulwanyisa temukikola ki temukimanyi because eri nupu National Unity Platform newankubadde abagiwagira tebamanyi nakitegeeza. National kyekintu eky'eggwanga lyonna unity bwe bumu platform gwe mwaganya gwe mwaganya obuli kwaisa ensonga ze abamu batugoba ku platform bwe tubaako kye tugamba nga bagamba oyo mujjonkezi oyo yalya oyo bakutuuma byonna byebakola ki byebaagala. Unity tewali bumu kubanga bo bagamba n'okugamba nti oyo si waffe awo tewaliwo unity ontegedde. Platform gwe mwagwanya national kyekyawamu nga Uganda diro yolesa obwa Uganda obwawamu olwede kati wuyo n'oyo natandise okuvaayo nayogera byayogera akulaga nti ekintu alinga ayogera okulowoozesa abantu nti kyabwe because tebamugobye Gomba agende Gomba bamugobeyo ne Gomba gundi bebagikuuma bebakuuma abagundi bafuutu soja bebakuume Gomba. Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza oba bebakuume Magere. Kitegeeza ki nti wano this is a place of work. Twakola edduuka lyaffe otegedde gwe tojja buzirwa kubanga oli wewaka tojja buzirwa kubanga oli wewaka otandika okwagala okusena sukaali nga bw'oyagala osenesa jjiiko kubanga osena kakutiya tetutegeera nategeera tutenkana ki tetutegeera nategeera amagoba gonna gali oli mugonoona kati bano kye baagala okukola. Eddy Yawe kyalimu akagala okukola kyokwenkalejinga ekintu ekitali kituufu mu nkola z'emirimu ontegedde bulungi si kituufu. Tasobola kulowooza nti Mickey Wine ajja kuva eri nga bw'avudde oba ze na girlfriend we oba ze naki ayingire alabe omukulu waliwo eri entity eri professional National Unity Platform ontegedde bulungi nnyo naye olw'okubanga nti bano bagizimba nga ng'ebulamu kyova olaba nti
oli asobola n'okukunenya ku ekyo lwaki omwana yazze n'atalaba mukulu kubanga engeri gye bagizimba bagirowoozesa abantu nti yaabwe kino ekya National Unity Platform nga tekiriiwo ekyokulowooza ku bintu in a broader sense tosobola kulowooza bwotyo so yakoze ensobi nnene okulowooza bwatyo nti National Unity Platform famire ya Kyagulanyi egirinamu right kya bulimba kiba kifu era tewabaawo njawulo yonna that is actually corruption kibadde akola kya corruption misuse of office yes you are being corruption you are doing a lot hey because beba bakola beba bakola wawanga enkumbi gireke erime enkumbi wagiwanga bwotyo gireke erime ontegedde yes mwakola bafuutu soja nga bo tebalina ku reasoninga robots ziri awo buli atayambala ngaffe mu buvume buli ayagala okukola bwati mukole bwe muti kati bo bajja kuyingira either way because bwe muti omwaba settinga kutegeera bintu logically nti oyajja gamba nti ono muganda oba waliwo ekiriwo because logically oyizo gamba wayinza okubaawo ekiriwo kamuleka akole ki agenda ayogere n'omukulu tomanya kiyinza okuba kirina bwe kigattirako ontegedde newankubadde ate era professional tekikkirizibwa kiba kikyamu kuleva eyo omuntu alina okujja n'appointment tosobola kumala kagenda wa president kubanga gwakumanyi fefe essaawa eno as I speak to you tulina president tumumanyi ontegedde senga nfuna omukisa okujja mu maaso ge bwenti nemugamba zeeyi nze gundi ne gundi ajja kuleeta omukono ambuuze okitegedde naye ate protocol yogendayo yosobola gikola ki giskipinga because ate ono ali ku mulyango ye tamumanyi ne bwe namunnyonnyola era yajja kugamba it doesn't matter what matters is akuyise nti nedda olina appointment nedda baayi okyekekyeneza kugamba so that's the professional part kakati ate bwe tudda mu bino ebirala nti bo bennyini beesettingira ekintu kyabwe nga kinafu bakisettinga nga kinafu kitambulira ku fuutu soja fuutu soja kyagamba kikola sense newa Bobi Wine wenyi because bafuutu soja gwe weewaana mbu wayamba nnyo Bobi Wine naye bafuutu soja ate bamukoledde omulimu munene be bamugobedde bampuuga be bamukoledde bino byonna be bamukoledde ebintu bingi nnyo be bamuvumira abantu batayagala be bamukolera buli kimu gwe kyosinga okweraliikira ate be bakimukolera kati ate alaba bamugaso nnyo singa ggwe bamugaso nnyo singa ggwe muganda we because talina choice ku ggwe naye ate abadde ne choice ku bano bamwagala lwakuba ye Bobi Wine gwe omwagala lwakuba muganda wo nange kyogamba gundi anjagala Eddy Yawe nanga njagala tamumanyi nakummanya ontegedde bulungi nnyo naye oli muganda wo olina okumwagala olina okumumanya olina okumuyamba ekyo kyekitegeeza okubeera w'oluganda so tokyewaaniramu kireke omulimu wagukola ki wagukola gwaggwa in as far as that line ya Nupu is concerned bafuutu soja bamugaso nnyo singa Mickey Wine nnyo ontegedde bulungi nnyo era asobola obba Bobi Wine can forward go Mickey Wine okulaba nti bafuutu soja bali ki bali solid oba basanyufu so that is on the other side now on the other hand that's on the professional side now on this other hand basetting ekintu kyabwe bati bakisettinga teri atanda buli muntu agenda kutestinga ku baana abo buli muntu yenna including Bobi Wine olunaku lumu abaana bagenda mwefuuliro ogenda kakasa akaliro agakatonda muggulu ekyo kirinde ng'ambaga abo abaana bugenda ku kyolo bagenda kwefuulira Bobi Wine ekyo kirinde ekyo kye baba bazimbamu ekyo ekyobusirusiru ekyokulowooza nti nze I don't reason oba kirungi oba kibi nja faafaagana n'omuntu bagenda kwefuulira Bobi gwe ekyo kirinde ng'ambaga
kirinde nga mbaga. Ontegedde bulungi nnyo. Ffe wano twabeerako wano mu Uganda nga tusobola kwogera ku FDC. Olwaleero gundi ali mu kkomera. Abaali bamuwagira be bagamba nti yali akola ne Museveni. Bonna bali waani? Kati waliwo kye tuyita the Kampala mob. Ye eri ready for anybody. Ne bw'obeera gwe nga weekyanze wano. N'ova Museveni ebigambo ne biwera bulungi bwe biti. N'ofuna recognition, police ne kukwatamu emirundi egi. Anti tutandika ate okugamba nti ate kati tunoonya ggwe. Because waliwo kye bayita Kampala mob. Kampala mob is ready for everybody. For anybody. As long as obasuubiza, as long as oyogedde ku bintu bye baagala. Omanyi wano mu communication tulina ekigambo bakiyita, waliwo ekigambo mu communication kidivertinga, kirimu divergence, kidivertinga ekituufu nekikifuula ekikyamu, ekikyamu nekikifuula ekituufu. Ontegedde bulungi nnyo. So abantu baffe mu Uganda bafunye abantu bangi abafuula ekintu ekikyamu ekituufu, ekituufu ne bakifuula ekikyamu, bwe batyo babitambuza. Kakati wano ogenda okwesanga nga Nuupu as we speak today yagenda neerowoozesa abantu nti yo ye solution y'ebizibu bya Uganda. Kati little did they know that it's going to reach a time when these things will rotate and come back to them. Kati bye bitandise okubaddira. Bino buli kizibu Nuupu kyerina kyayo. Museveni yagambye gundi ayogere Eddy Yawe. Ocheke tekingeza kugamba. Yawe alina omutwe gwe. Ocheke tekingeza kugamba nti tugenda tutuuke mu kiseera nga bye basiga batandise obikungula. Kubanze nabagamba Nuupu yasiga bubi. Era kati eri mu kukungula ate ekyakungula. In fact wano kye tuliko tukyalina mu kugira mu bugizigizi katono katono. Nga bw'onogamba nti kasooli atandise okugira kati bayita okusinika amannyo. Nti osobola okulya alyako akatonotono naye tannafuuka mberenge. Jjukira tulinayo n'obuwunga. Ontegedde? Tulina n'obuwunga n'obuugi gye tulaga eyo. Nti kati Nuupu etandise okukungula ku bimu ku bye yakola ki? Ku bye yasiga. Yasiga obukyayi bungi nnyo. Nuupu yasiga obukyayi bungi nnyo nti essaawa as we speak obukyayi butandise ogiddira. Kyovuna nti buli muntu kati agirumba abagamba. Mwagamba bwe muti kati lwaki kiri bwe kiti. Teri abawogerako kigambo nti no bannange kino mwagamba bwe muti lwaki kiri bwe kiti. Mwagamba omusajja agenda mu wiiki 2 lwaki waali emyaka 4. Mwagamba temujja kwesimbawo nga temukyusiza gundi electoral commission nga weeri ate mwesimbawo. Mwagamba temutunda kaadi. Oshegedde ate ekimu ku kikuyisaawo balina okubuuza akawunti ye efaanana etya. Because balimba nnyo, bakwata ebintu ebikola politics ne babifuula ebinafu. Bo ne batandika oyisaawo ekyo bagamba nti gano maanyi g'abantu. Mu nsi teriyo maanyi g'abantu, gasooka kubeera maanyi ga muntu ne gafuuka amaanyi g'abaki g'abantu. Abanafu 100 bwe beegatta wamu tebafuna maanyi. That's the truth. Abanafu 100 bwe beegatta wamu oba n'abanafu 100. Onteeka ekyenza kugamba that's where I have a very big challenge. Abanafu 100 nga beegasse wamu baba just banafu 100. Amaanyi gatandika n'omuntu atya omu yafuuka amaanyi n'omulala n'afuuka amaanyi. Kati amaanyi gono ne geegatta n'agoono ne gafuuka amaanyi. Kati ge maanyi g'abantu. Muntegedde? So sima amaanyi obungi bw'abantu tebukitegeeza maanyi. Obungi bw'abantu tekitegeeza maanyi. Mulina okusooka mwenna okubeera n'amaanyi at individual level ne mulyoka mugejja ne mufuuka amaanyi. Ontegedde bulungi? So kati awo we tuli nti bano bagenda bagamba nti nedda tekyetaagisa sente ffe tetutunda kaadi maanyi g'abantu. Lwaki tebawa gundi kaadi? Ono owekawema
Luswa yalina amaanyi g'abantu. Kyekyo kyenkugamba nti batandika naawe, amaanyi gatandika naawe financially, byonna amaanyi gatandika naawe, tegatandika senga olwaleero abangi be baali ba making sense, senga abaavu be batufuga. Abaavu be bangi, abafuga ensi tebawera na 10, teziwera family ezitufuga mu Uganda teziwera na family 10, ziringa family 12 oba 15 ze zitufuga mu byonna. Family ziringa 10 ze zitufuga, ontegedde, zifuga ffenna because fe abamu amaanyi tetukola ki, tetugalina. So obungi bw'abantu si kwe kufuga, si geemaanyi. Amaanyi kuba Museveni yajja n'abantu bameka, yalina emundu 27, ontegedde, naye bwe yeesimbawo mu by'abantu yalina abantu bameka? Gwokimanyi ye yasemba, yafuna obululu 17 n'omubaka omu teyafuna. Yafuna omu n'okulayira teyakola ki, n'akola ki, n'ayingira ekibira, n'etandika okukaaba kubanga yalina amaanyi, naye ng'abantu nabagga mukola ki, gamulabamu, because bano abantu bo bakinyumu, byebyo bye balimu. So that is where we are. Ekizibu kyagundi kya Eddy Yawe alina okutegeera nti eggwanga ddene okusinga famire yaabwe. Bw'otandika okungamba famire totusumbuwa. Anti kyekyo gwategeera naawe kola ekikyo, okyegedde ekyo kisazeemu kale, okyegedde kyengezaako okugamba, kisazeemu gwe ekyo bw'oba okakasa nti si kituufu, kisazeemu because naawe wooli, okyegedde bulungi nnyo. Ate abantu balina okutegeera tetwenkana, tetusobola kwenkana naturally, tetwenkana. Muyinza okuba muli abaana 30, mulimu wuuyo omu, muntegedde bulungi nnyo, era gwe teweekwata ku maanyi ga Kyagulanyi kutandika kulowooza. Era ensobi gye bagenze bakola, beesimbyewo, bonna beesimbyewo, ono yeesimbyewo eno, omulala yeesimbyewo eri, omulala ayagala bwa looya, bwa meeya, omulala ayagala bwa kino, ye mistake gye bali mu kukola. Ye mistake gye bali mu kukola. Famire yammwe tetusobola, ffenaffe ng'abantu na Uganda tetusobola kubeera wano nga tudisikasinga famire yammwe. Naffe tulina famire zaffe, okyegedde. Kati oli bw'aba alina kyakoze muleke akole, gwe totandika kututeeka mu kakuuni yagamba bannange famire yaffe mugimanyidde nnyo. Family is not important. Is important to you, not to me. Ne bwe mufa ne muggwawo, nze famire yange ye making sense gyendi, naawe famire yo andaba ye making sense gy'oli. Kati kyabulyaza amaanyi era kiba kya busiru nnyo gw'okkeera ku makya n'ogamba famire yaffe bagimanyidde nnyo, gwe mugijje mu mawulire mumudde mu byammwe, muleke Bobi Wine akole ki, akole ekintu kyo, because ye famire, Bobi Wine akola dda famire, alina bafuutu soja, ye famire ye, alina bassennyonyi. Kati mumulaba emirundi emeka? Mukyamulaba mu meeting z'ekikaza mwe nnyingi ezo? Kati ali kwa Nazareva alina famire endala, alina Ssennyonyi, alina gundi, alina Lubongoya, alina ki, alina bafuutu soja. Takyabeetaaga, abaagala naye tabeetaaga, because that's where they get the confusion. Bo balowooza mbu alina obbeetaaga, nedda tabeetaaga, abaagala bwagazi nti muli ba famire, talina kyabakolera weemukola ki, weemuli. Era ku bantu abasinga kati omunyiiza bebo, because kati ekikuba Bobi Wine ekirala famire ye. Famire ye esinga kati okumukuba, kubanga bonna bali ku peji za njawulo, naye ate tebaagala kukiraga publicly. Atya akola ki? Ate nga baagala mugoba, bafuutu soja tebaagala Nyanzi. Jonze nabadde mu field yesterday, nga nabadde mu field ye Kawempe South, nabadde mu field ku Society Media nga ngezaako kulaba ki ekigenda maaso. Ngendo okutuuka eri nga abamu abanupu nye bafuutu soja ate nga tebaagala kusemberera kifaananyi kya Nyanzi. Nyanzi yabaddeyo gy'obadde? Tukuba kifaananyi na Nyanzi oyo aga Katonda mu ggulu.
yes tebagala Nyanzi yabakola tewali naye nkugambye anyway waliwo kati bebamanyi bo bintu bya munda but nkugambye bwe kitambula nti essaawa eno family eri divided era abavaayo ba Eddy Yawe bebagumu okyegedde abalala basirikidde eyo basenga bamaama baani bonna bali bayomba abaana bangi baana 30 oyinza olowooza nti bonna bali ku peji emu ngambuzi tekisoboka okyegedde bulungi nnyo tekisoboka era kati ekyo kiboogera kituufu naye kituufu ku bo because if Nupu is not a family entity it's a national unity platform public entity tosobola tandika gamba nti ate gundi yajjawo ne bamugoba awo yajja waka bamuzaala kavule agende egomba bamugobeyo awo tugamba ne family mugimanyidde bannange omwana yabadde ageze wajjajjaawe ne mumugoba ontegedde bulungi nnyo ekyo tekisoboka kikyamu olwedde nasty nengeri kifaanana mu kibi tebalina nakyesembereza bakiveeko naye bamanye nti engeri gye bazimbamu Nupu yeri mu gikuba kati paka ku ttaka no tewakyali agenda gikuba Nupu egenda kugwa yokka nga terinaako yadde agiyambyeko because baalimba mu ntandikwa ate nga ndaba abantu bajettanira bwettandiza babaka ba DP babiri baasala ne bayingira Nupu kitegeeza there is that kakati njagala nkubuuze kino kankibuuze ggwe Nupu we yajjira ne bweri kati eyongeddeko maanyi oba ekendezeza eyongeddeko maanyi yajja talina mubaka n'omu kati neefuna ababaka mu kalulu kye ŋŋamba anti kati owe yajjira because twalina people power owe yajjira kakati kale kankubuuze bwe nti mu ndabayo egenda kwongerako ababaka oba bagenda kukendeera bwe bitambulanga bwe biri kisinziira Nupu eyinza okuzza ababaka nga 15 nga 25 eyinza okufuna yaana 56 wulira 57 emyaka 5 nga mukola muba mukoze DP ebaddewo okuva mu gy'ataano n'olwaliro erina ababaka 9 anti kakati jjukira amaanyi tojja kugabalira awo ontegedde ogenda kugabalira mu bintu bingi structure wise DP oyinza ogamba bwotyo naye DP essaawa eno yerina justice chief justice yerina minister for justice oyinza okulaba yawo DP yezaala kumpi bino n'ebibiina sirina reason DP eri mu gavumenti y'NRM efugira wamu n'eki bambidde bali mukana bagamba efugira wamu omufumbo tugenda kubujja wuliriza anti efugira wamu omufumbo ne tukunde tusalawo bw'ofumbiro era kyolina okisuubira omusajja tasalawo kyekimu n'omukazi naye ate waliwo ekitongole nga FDC okitekedde bulungi nnyo so kakyengezaako okulaga gyeki nti as time goes by tuyinza okufuna ebizibu ebisingawo ebisinga ku ebyo no Nupu egenda kusala ababaka kiginde ngambaga egenda kuba yatunzi naye kati n'abantu babuuse nga nabadde mu community abantu boogera birala kati abantu ba bulijjo olina kugamba nti nedda mwatulimba mwatumala remember Nupu abantu baayo bonna ba DP na FDC kyenkugamba kiri Nupu terina baayo baluwa n'omukulu yennyini agikulira yava mu DP yaliwo olwakuba nti yali mawulire yali FDC Ssenyonyi bali FDC Ssenyonyi yali FDC ng'avudde mu NRM Lubongo yaliwo NRM anti nkugamba omuntu ono abadde mu bibi n'alokoka gwe basinga okwetaaga in fact Yawe yakyemulugunyiza yagamba abantu aba NRM abatukubanga emiggo ekyokulabirako kye yawadde kya deputy secretary general wa NRM wa NUP bamwita Aisha Kabanda yali RDC wano mu Kampala RCC mu Kampala ne kati deputy secretary general wa NUP kati nga
yawagamba nti abantu kubanga emigoneko butukyazina nga deputy secretary general wa NUP yes kati be bali mu NUP yes ate buzibu ki ayinayo abaana be yazadde abana kubanga NUP nako point jadageze kuvuga abali abenaale be bali mu Uganda wa yes ekyo kyangu ebyo bya bulijjo Uganda wanga agamba alwanyisa NRM anti uliriza talwanyisa NRM kati byebyo kyengwalo kinti Bobi Wine yalimba abantu kati kyekimutawanya Bobi Wine omulimu gwo gwamuleta si kulwanyisa NRM omulimu gwo omutuufu ogwamuleta kufuna ntebe ya Uganda kuteekawo nkyukakyuka mu Uganda si NRM because NRM bwekera neggalawo nga Bobi Wine alekalawo okwesimbawo ani ali mu ntebe ya Uganda doesn't matter ani ali mu nani kati oyina gwogoba gojjaga kati mpuliriza anti kati kankubuulire omanyi kati wano katuyigemu kale tuve mu kaya katuyigemu NRM is an entity just as NUP just as NUP just as FDC and all the others kanku example ya FDC FDC yali ekulirwa omwami gwe bayitaani Dr. Chizabisi era ali mu kkomera ne FDC ali mu kkomera yes kikyengezaako okulaba nti bino ebitongole biba bitongole they are entities ontegedde eziri independent abazikulembera baba bakulembeze mu zo era basobola okuvaawo zo ne zisigalawo ontegedde bulungi nnyo kati gwe buli lwofokasinga ku bintu ebikyamu ofuna results nkyamu bw'otandika ogamba nti kanwanyise NRM oba tolwanirira Uganda because Uganda esinga ku NRM yasangawo Uganda ontegedde bulungi nnyo ekyokubiri NRM terina kyetegeeza bwe tutuuka ku level ey'okugamba nti twagala kukyusa ggwanga because bwe tuba tukyusa ggwanga ffe tutunudde Uganda as a whole tetutunudde NRM kati gwe bwetandika okufokasinga ku NRM bino bye bavuma Museveni ne bavuma abali mu gavumenti ne bavuma yero nga kala ne bavuma biki it puts their values down nti omuntu atandika okulaba nti bano bali balayika bali mu kulwanyisa Museveni kubanga bangi babasibye bali mu kkomera lwakuvuma Museveni bangi bali mu kkomera naye tebabavuma lwakubanga babadde bali mu oluguudo obanga bakola bulungi bwansi tebabakutte kukola bulungi bwansi tebabakutte nga basomesa bantu byankulaakulana tebabakutte nga bakola kyegezaako kugamba nti ffe tufokasinze ku bintu ebikyamu ekibiina ky'ebyobufuzi kibiina kya byabufuzi gavumenti because awo wali obuzibu nti abantu abamu okimanyi bagamba nze siwagira gavumenti naye muntu kyategeera tawagira gavumenti kikkakatako okuwagira gavumenti oba oli mu opposition oba toli mu opposition ontegedde bulungi nnyo because gavumenti ndala n'ebibiina by'obufuzi kirala enjawulo ebeerawo nti ekibiina ekiba ekyenkizo ennyo kyekyo ekiba kirimu omukulembeze mu gavumenti waliwo abantu abakola mu gavumenti nga si FDC nga si gundi nga si NRM bayitirivu nnyo kati gwe otawagira gavumenti oba owagira ki exactly akolera gavumenti kakati gwe otawagira gavumenti otegeeza ki kubanga bw'otawagira gavumenti kitegeeza nti programu z'ebintu ng'emyoga tojja zibeeramu kuba ezo programu za gavumenti yes ye gavumenti eyo yekola kitegeeza tojagenda mu banka zaayo kwewola ssente kwekulaakulanya kitegeeza tugenda kukola mirimu gigenda kutwala mu maaso gweotunulidde ekintu eki owalana gavumenti bw'owalana gavumenti okusinza ku constitution naawe wenyini oba weewalana because the government is for the people by the what by the people kakati then are you tumanyi kyetulwanirira oba tuli just mu confusion kyeki kyenkugambye nti Bobi Wine ensobi gye baakola bajja balwanyisa Museveni ng'omuntu balwanyisa NRM ontegedde kakati ne bifuuka personal bava mu
mukubeera on the other side of the coin ne bafuuka abawalana ye. Kyova olaba mu mpalana mubaamu okuvuma, mubaamu okuwemula, byonna babikoze. Mubaamu okuseketerera, byonna babikoze. Mubaamu okuwaayiriza, byonna babikoze. Kubanga bali mu mpalana, tebali mu kulwanyisa kutereeza Uganda. Osobola olwanyisa gavumenti nga togiseketerera nga tokola ebyo byonna because ne mu gy'ekinaana Yoweri Museveni obudde obwo ne banne era baseketereranga bali. Yes, oseketerera. Ontegedde oseketerera. Mwachi bayita balance. Nti obalansinga. Otya. President Museveni bamusanga mu nsiko myaka gy'ekinaana. Ne bamugamba yali ku BBC. Ne bamugamba nti busobola okwogera n'obote. Muchegedde. N'agamba yabaddamu n'abagamba I can talk to a devil for the sake of Uganda. Ontegedde. Nti nsobola okudiringa nsobola okwogera ne devil. Omuntu omutuufu ndoza nsobola okwogera ne sitaani. Ku lw'obulungi bwa Uganda. Tuteekeddwa okuba ne ba opposition leaders abalowooza ku level eyo. Abagamba nti yes Museveni mubi. Era ffenna tetumuwagira kale. Naye bwe tutuuka ku Uganda tudiringe naye tulabe ng'eggwanga likyuka. Because at the end of the day nze naawe twagala kuyita mu luguudo olulungi. Nze naawe twagala kulaba abantu baffe nga bali banywa. Nze naawe tetwagala abantu baffe kusula njala. Nze naawe ffe abali eno kye tusinga okwagala. So si kugamba nti nze sisobola tuula na Museveni. Sisobola kwogera na Museveni. Era n'omuntu yenna yenna ayogera naye aba mubi. Kati oba okoze amawanga aga abiri. Waliwo abali eri waliwo abali eno. Ekyo kya bulimba. Kubanga ffenna tuli mu Uganda etya? Emu. Kati oba olimba kitegeeza ogenda kutandika okuleetera abantu okulya enguzi ey'ekika ekyawaggulu etya. Nti oli bw'abanga anaalaba Museveni tayogera. Ayita manjo n'agenda. Omanya ba MP ba Nupu abakalaba president. One on one n'ababiri n'abasatu n'ekkumi. Bayitirivu. Naye gwe waliwo kyabeeko mu kifaananyi. Kitegeeza nti you are promoting enguzi gye tutayagala. Nze njagala tusisinkane Matiya. Tusisinkanye. Ku nsonga bweti ne bweti. Nze nzikiriziganya naawe ku kino, sikkiriziganya naawe ku kino. Ne tweta. That is more transparent and that is more promising. Onchegedde. Je twajja politics ono gwe tuzanya mu America mu Faransa mu ki mu ba anti wa Bangereza na America fe politics gwe tuzanya wa Faransa politics ajja kuno lukumulusanvu twafugiba Bangereza naye abangereza bot ate abangereza tebatwala fe twatwala politics waabwe nandi bo balina parliamentary system tuwano tulina presidential stroke parliamentary kitegeza tulina Bungereza na America tulina Bungereza kati nno tegeera buli kino kiyige buyizi tulina Bungereza na Faransa America tetulinako kakwate America etuwamba buwambi okyegedde bulungi so that is where we are ekyo tumuti jja kisomesa abantu politics tuzanya gye yava so nga tumaliriza njagala okutegeeza abantu nti tuleme kwerimba twogere boogezi maki mazima tosobola kulwanyisa gavumenti yegwe gavumenti kitegeeza olina ku making sure nti oleeta okola kipya oba oleeta system empya ate system empya togitereka buteresi mu nsawo ogyogera nti bannange pulaani yaffe eri bweti pulaani yaffe egenda tambula bweti naye bino bye bali mu kukola ebyobulimba ebyokugamba nti Museveni tumutwala mu wikisi 2 mu wikisi 3 muki ebyo byakukyamuukiriza kati ate buli lwotandika okukyamuukiriza abantu bagenda tandika okukubanja ate ojja kunyiiga nga bakubanja ngera kati bali mu kikola wonna wewatosinzira okubeera nga otula Mwami Obote otukomye olwaleero tujja tandikirawo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera